Irene Ntale achikakasiza yesawa ave ku lujja Pastor Bugembe afunye akamwenyu omukyala byonna abyogedde bampita Vicky nsinzira ku Vicky exclusive telev na Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing. Video hojiweka like nkusabye busabi ate tweyongereyo tubeera proudly empowered by Biva Organic Natural and Healthy Products basangwa Access Building Raga Road atenga haja tikalodo musomi wadduwa kubuya ine ebizibu ebyenjawulo mu business musumbuibwa tosigamu nnyo ddogo okkiriza abakulombereddwa ku namba y'essimu esembyayo 067 ensonga zonna zijja kuba zitambula bulungi. Video bwomaze okubeera nga te ogimpera ka like mukwano gwange akankutuseeko amasuddala zino ze bayita breaking news and well confirmed. Omukyala Irene Ntale abwati avuddeyo naberanga ayogera nti wamagwe takyasobola kukigumiikiriza kisirikira ekyokubeera nti abaddenga singo okumala akabanga konna era bwatyo nasalawo atubuulireko nti katubbireko ko ku kyama mbunange essaawa yonna ava tugambe nti aba avudde ku lujja kugina emyaka tugambe tutya essaawa yonna gwe kyolina okubeera nga otegerako mukwano gwange Irene Ntale ategeezeza nti bamujjawo awo waali nafuna ekitiibwa ekya mukyala gundi. Jjukira essaawa zina Irene Ntale abantu bamutwala nga ye Irene Ntale, so essaawa yonna agamba obufumbo bwe bugenda kubeera published oba bugenda beera mu public lwa nsonga nti munange omwami kyaddaaki amaze namufuna. So nga ate abantu we balabye post eyo ne batandika okugamba nti oh my god kino kithufu omwami Pastor Bugembe nga atutte omukyala agenda okubeera nga amusaana. Post tubadde twakagiraba mu dakiika nga 8 zokka naye nga comments zokka eziflowing lako ziraga nti wamagwe Pastor Bugembe yewuyo oba oliawo mbu emitima gyabwe nga gyasimaganye munnange ne babeera nga bagenda kufumbiriganwa officially. So nga ate yo omukyala Irene Ntale ekyo tannaba kuvaayo maaso na kukyogera nti omusajja yegundi wabula agambye anytime ajja kuba ababuulira omwami yaani era emikolo gyaddi gigenda kukwatirwa mu bitundu ki. So nga ate bo ba social media in-laws ba bloggers ne ba commentators ab'enjawulo bo bagamba nti wamma omukolo gukusaana n'omwami Pastor Bugembe era mwe ababiri we mubeera nga muli mu kadaali abalala tonyumya mboozi.